Okwazirana n'ebiwoobe bisaanikidde ekyalo kye Namakwa ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono nga batuusa omulambo gwabadde kansala w'omuluka gw'e Katente Henry Kitata Naggwano. Ono yafudde olunaku olw'eggulo bwe yabadde yakamala okkuba ebirayiro bye. Ebipya byongedde okuzuuka ku nfa ya kansala ono era okusinziira ku Brian Kakaire akuliddemu enteekateeka z'okumuziika era nga yajja n'omulambo gwa kansala Kitata mu ggwanika e Mulago. Agamba nti okusinziira ku basawo bategeezezza ng'omugenzi bwe yafunye obutondotondo bw'omusaayi mu bitundu ebikola omubiri gwe munda omuli omutima, ensigo, amawuggwe n'eddookooli mu lufuutifuuti ekimanyiddwa nga internal bleeding, kye bagamba nti kyavudde ku kwennyamira oba okwennyika nga tebamanyi kiki kyakireese era balina ebitundu ebirala ebitwaliddwa okwongera okwekebejjebwa. Abasawo batuzizza mu kasenge ak'ekyama ne batutegeeza nti bye banoonyereza byonna bakoze okunoonyereza kwa mirundi 2 wabweru w'omubiri ne munda mu gwo. Wabweru batugambye tewali bujulizi bwonna busangiddwa nti yafunye obukosefu bwonna eweeru w'omubiri gwe, external assessment gye bakoze. Kati internally bagenze okukizuula nga munda muli mu mubiri gwe mulimu ebitundu bye ebyenjawulo ebikola omubiri era babitulaze: omutima, ensigo, amawuggwe, omudookooli, olubuto n'ebirala byonna nga byagenze bifuna obutondotondo bw'omusaayi obw'enjawulo mu bitundu ebyo bwe bayise internal bleeding. Naye nga bategeeza nti ekiyinza okuba nga kyabireetedde kwabadde okwennyamira oba n'okukka ennyo mu mbeera ze kye twandiyise low blood pressure. Okusinziira ku taata w'omugenzi Ssaalongo Naggwano John agamba nti okulwala kwa mutabani we yakutegeera ennaku 2 emabega era yamutuuseeko ng'embeera ye si nnungi n'amusaba okugenda mu ddwaliro wabula n'amugumya nti waakuwona kyokka ekyamutiisizza kwe kutandika okulogoota n'abafa. Era ndi musajja omulimi abadde abonabona nga njagala omwana wange tukole ki tutuuke ku kye tugoberera era bwe yayawangula ekifo ekyo nimanya nti kati tutandise okukola kyo olugendo tulutandiseeko naye kati lwakomye mu kkubo Mukama n'asalawo bw'atyo n'amutwala. Babadde musajja muyivu musomesa amanyi abantu ateesa era mu kalulu buli kala yonna yamuwa akalulu ate nga yagira mu movement. Ye akulira abakyala mu Buganda ku lukiiko lwa NRM olw'okuntikko asabye poliisi okukola okunoonyereza okumala okuzuula ekituufu ekyasse munnaabwe. Secretary General NRM Secretariat ne His Excellency the President of Uganda ate nga ye chairman wa NRM President waffe omulungi Museveni taata twaviiriddwako omuwagizi waffe. Tukusaba ensonga oziyingiremu kubanga yafudde mu mbeera etategeerekeka era twamaze okufuna postmortem report eraga nti omugenzi bakebedde byonna ebyetaagisa naye nga tebafunyeemu bulwadde bwa ssemwana waffe oyo Henry Kitata. Nnaalongo Robina Seguya ayogedde ku mugenzi ng'abadde omwana ate omwetoowaze atalina buzibu era nga babadde bamaze okwambala ne bababuulira ng'embeera ye bwetabuse. Era no yali agenda okulayira yanga nti maama ngenda kulayira ku Lwokutaano nsaba obeerewo era ne musuubiza nti nja kubeerawo era twabadde tumaze okwambala nga tugenda okulayira tugenda omutuukako ng'obulamu bwe bunafuye. Bakansala bagamba nti bali mu kutya olw'enfa ya munnaabwe ono era nga n'abamu bagamba nti ne bwe baba kwesimba mu kitundu kino tebasobola wakiri okulekulira ebyobufuzi kubanga ono kansala wa 2 ng'afa mu kifo kye kimu. Sobola kuba ntya ntiira ddala sisobola gwesimbako era n'oŋŋamba nti ogugase leero kugamba kale ndekulidde wakiri sigenda kwesimba ku muluka gwe Katende. Kitata generally ye ng'omuntu sirina kabi ke mwerondako era simwinaako buzibu bwonna musajja mulungi byonna okubeerawo kwe mu bulamu bwange kikoze amakulu ag'amaanyi ennyo era sisobola kwerabira. Bo abayizi abasomesa n'abakulembeze Nakisunga batendereza omugenzi nga badde omusajja omuntu mulamu atayagaliza. Ngenda kumutegeera nga batandika okukola ki nga batandika okwewandiisa mu primary za NRM. Olwokuba nze nali ntwala mu ofisi ya Nakisunga yantawaanya nnyo era nemu obudde yentuula mu ofisi nemusomesa buli kintu kyonna teyankola bubi
era yawangula bulungi omuluka gwe. Kansala Kitata abadde musomesa ku masomero ag'enjawulo omuli Nakifuma High School, Science High School, Kitega, Mukono. Abadde asomesa amasomo okuli History ne Luganda. Wakuziikibwa nkya e Namulesa mu ggombolola y'Engoggwe mu disitulikiti y'e Buyukwe ku ssaawa 10. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.